Zabbuli eya 46 ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli y'abatabani ba Koola ey'Ekyalamoosi. Oluyimba: Katonda ekiddukiro era amaanyi gaffe. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tulema okutya, ensi ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba obw'ennyanja, amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga, ne bwe ganeekulumululanga, n'ensozi ne bwe zinaakankananga, n'okwetabula kwayo okw'amaanyi. Seela. Waliwo omugga, emyalo gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda, ekifo ekitukuvu eky'eweema z'oyo ali waggulu ennyo. Katonda ali wakati waakyo, tekiisagasaganenga. Katonda anaakibeeranga enkya mu matulutulu. Amawanga gaayogaana, obwakabaka ne bwetabula, yaleeta eddoboozi lye, ensi n'esaanuuka. Mukama ow'eggye ali wamu naffe, Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Seela. Mujje mulabe ebikolwa bya Mukama, okuzikiriza kwe yaleeta mu nsi. Aggyawo entalo okutuusa ku nkomerero y'ensi, amenya omutego n'effumu alikutula, n'amagaali agookya omuliro. Musirike mumanye nga nze Katonda. Naagulumizibwanga mu mawanga, naagulumizibwanga mu nsi. Mukama w'eggye ali wamu naffe, Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Seela.